ITV. ITV Uganda subscribing olabe oja pozi nekirala yesebo eby'omuvubuka mukunja munnaffe Tadias mukunja atasera Tadias Tadias yakwimbira oluyimba nti tukubagano bajemanyivo mukunja kulira mu ghetto ino kuvimba yesebo omanyi kola lugambo sikuyimba Tadias yayimbye oluyimba era so for trending abalita tukuba bajemanyi kano majemanyivo tukubagana kulira mu ghetto kosoyogera ku mukunja tukuba kano majemanyivo bukunja tenakulira mu ghetto nina okuvimba bukonja ya omwana oyo yitwala oyimba ne tata muhozi twengomaawo naye nga kyamazima yabadde ashootinga video ye omwana oyo ozaalwa ya bukunja si kimera yazze n'abaana ab'enjawulo omwana oyo munnabukunja era muyimbi ng'ogyeko ffe kuba ffe abali namba 1 mu Uganda yonna otumbula bukunja ffe aba ITV Uganda ffe abakutte era w'osanga yagamba mbu eri atutumudde bukunja nga si ITV oyo muleete tukuyambeko transport waffe tumutwale ebutandika tukebera omutwe kati Tadias ali mu namba 2 agezesaako tutumula ki bukunja bambi baadde bashootinga video ya tukuba yazze ne MC Fish bamumanyi najja ne promoter M bamumanyi apromotinga music najja ne kapere baida kapere twatu akamuwa sitinga nene babegako abaliko mwamulira sawa zino yabadde bukunjira twabadde naye wansi naye ekyewuunyisa yajja n'abavubuka kwabuzeko abavubuka banna era sawa ya leero omusango guli ku poliisi kati tetumanyi oba baabalidde bukunja mulya oba tebabalidde naye Tadias agamba mukunja atasera so ayagala okumanya ebisengawo ffe tujja kusigalabayogera munoonyako live leero ku mpewo oba muno ngenda munoonyako agenda tubulira ku sagge eyo omukunja Tadias naye kyasebye okuŋŋamba angambye bane bannabukunja bannange munsabire bayinza okunsiba ffe tetukyatya kusibwa ekirala kusiba situliyo kati nno we byagenda nga baana baagala zikula kafeero muluzungu kye bayita batya tasoma okuyiikuula muganda natuse ku malaalo ningambira abayibuzi ng'entaana yakula bweti kati nno twabitaddemu ebigere aba ITV banaera banemwebaza ITV okujja mu buyukwe kweyama mu programu yaffe Celebrity Show okutuusaako abaakabi bonna abakola byamagero naye tetuyinza kwerabira Prince Job Kafeero kuba ali mu Nabuyukwe ate ne TV yaffe esangibwa Buyukwe kati mu lugendo lwe tulimu olw'okwolekeza amalaalo sitole ya Kafeero wano we tutuuse bayitawo eno ye Sserubiri kano akapande kakulaga nti Masaaba era ndowooza olaba ali kufunuzaawa Masaaba tukwolekedde tugenda ku malaalo yennyini gye baazika Kafeero Kafeero yennyini gye tugenda saawa ya leero weyongera okulaba subscribing ekyo ekikubo kyolaba kyekyambuka yennyini e Masaaba tugenda kutuusayo ku malaalo abalabi ba ITV mwena abazze batufollowinga oli program Celebrity Connection n'endawula Daniel omwana Soda naye Christian Kamaike Soda Christian Kamaike Water olwaleero tufunye chance tutuseko ewa mujjajja waffe taata waffe mu Katemba mu mirimu bitone mu skills omugenzi Jo Paulo Kafeero ya mirembe naffe awano baasiiga eyali Nakinku w'okuyimba kadongo kamu yafa mu 2007 the late Jo Paulo Kafeero wano wenyingira basebo ne banyabo yali muyimbi waffe nga tumwagala nnyo kino ennyumba ey'olubeerera gye baagala oziibuula era ng'osoma no bakulaga azaalibwa mu 1907 n'afa mu 2007 mu Gwokutaano ku malaalo kuliko bayibuli 2 kuliko bayibuli ey'oluzungu kubeerako ne bayibuli ey'oluganda kitegeeza ali musajja mukkiriza lwakuba abaana be yazaala balabika beeragaliza byabo tebaali bakkiriza nga bali omwoyo gwa ssente bali kufuula abantu naye genda ku YouTube tugenda kuleeteranga bingi ono ali musajja munnakinku mu Uganda era ffe tumuyita nabbi abagala music wa Uganda tumuyita nabbi wa Uganda tuli Masaaba mu bukunja weyongere okulaba ITV tukugambye kuba ku namba zaffe noti 777 kyenda mu 218 ne noti 7556 39563 otubuuze ekibuuzo ne serebu bwe batwogereko. This is ITV Uganda.